Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Okay, nkwanirizaako nnyo gwe nno omulabi waffe omulungi osiibye otya nno gy'osinziira okubanga otulaba. 2024 batutte atya. Tuli mu mwaka mupya. Banaye gw'olaba bya vidiyo eno guno mwaka mupya 2025. So twagala okwebaza mwenna ababadde mu mwaka oguwedde ogwa 2024 okuva mu January okutuusa kati we tuyingidde omwezi omupya, omwaka omupya. Ffe byaffe byanjawulo munko ate era bagamba nti entasiima ebula agiwa. Vidiyo eri mwagirabye esiima bakirayanti so abakolaganyeko naffe ebyo twabimaze kakati ate ey'olwaleero yakusiima ttiimu gye tutambudde nayo wano ku Farm Business Uganda. Abamu tujja kubasiima mu biti nga tetwogedde mannya gammwe, abamu tugenda kubeera nga twogera amannya gammwe ku lwa Kevima Training Center Uganda Limited. So ebigambo bino mbyogera ku lwa Kevima Training Center Uganda Limited ng'ekitongole ekitutwala nga naffe Farm Business Uganda ekitutwala n'ebirala. So ndi kwogera si ku lwa Farm Business Uganda, ndi kwogera ku lwa Kevima Training Center ate era malinjoge ne ku lwa Farm Business Uganda. Kakati vidiyo eno yakwebaza ate era yakusiima nga ye mwalabye eri. Njagala kusiima nnyo abantu be tutambudde nammwe. Tiimu gye tukozenga nayo abadde nga ku zi kamera twagala okubeebaza. Tiimu yonna ebaddewo mu kuwa amagezi byonna twagala okubeebaza. Kakati nga Farm Business Uganda twagala okwebaza era abasomesa be tutambudde nabo 2024. Mwebale kukkiriza tambula naffe. Abasomesa abo bonna be mulaba benyumiriza mu Farm Business Uganda. Wadde ffe twenyumiriza ate mu Kevima Training Center Uganda Limited. Naye ate bo benyumiriza mu Farm Business Uganda. Kubanga twabawa omwaganya. Tewali musomesa gwe mulabe ku mukutu guno nga tetwamukwatako nga oba nandi kitatwenyumirizaamu. Kubanga ffe kyetwagala kyetubagamba bulijjo nti bw'okolagana naffe okusitulako kuba kwaffe. N'abamu basobola okukkiriza nti no yefe abaabalaga eri ensi. Ekyo kyo
omanyi Uganda erina obuzibu bumu ya butasiima naye ntera ogamba abantu abasinga ne bagamba nti omuntu yenna ne waakuwanga omunwe gw'oli envulimu naye ng'obadde tolina tovangeeyo ndyoli obulamu bukyuse n'ogamba kakati yankolera ki ekyamaanyi omunwe gw'oli envulimu gwe tewagulina mu kaseera ako. So okusiima kya buntu. So bwe tuvaayo wano ffe tuba tusiima ttiimu gye tukoze nayo oba gye tutambudde nayo ate nabo nga batwenyumirizaamu abantu abo twabanga omwaganya ku leediyo aba bonna bengendo babuulira ffe kye twasooka okukola ekintu kimu kwekola tutubagamba nti okolagana kwegamba bw'okolagana n'omuntu kisinga essente kubanga ffe twetunuya twebalamu ssente ti bwenkolagana nono mujjako ssente mmeka kakati ogenda maliriza nga obulamu tebutambudde naye abantu bano bonna bendi okugamba nti mpozi ng'oli mukodo bukodo nga omutima gwe gwa bukodo naye bwansanga kizibu okugamba nti n'atakuwaayo bakiri omutwalo nti genda onywemu amafuta ku lwaki kubanga balabanga waliwo eddaala kwe twabajja twabawa emyaganya egya leediyo nga bagenda ne basomesa oli kitegeera kati ekyo kyo twagala okuba nga twebaza kakati njagala kwebazwa tuli kwogera ku 224 si giri emikadde aba vidiyo ziri enkadde tetugenda boogerako tuli kwogera tukolaganye nabo abantu bano abasomesa jjukira bw'okolagana naffe kyoba olina osuubira kyekino nti bw'okolagana naffe tayimwe tukabantu bangi batya kamera bangi batidde kamera naye nga bangi era batwenyumiriza mu bangi abasiima bambi bantu bangi abaga nti Farm Business Uganda mukoze nange mu mbeera efaanana bwetyo. Kakati njagala kwebaza omukulu Lubaale. Lubaale oyo Lubaale ntajjukira ebiseera bye twamugamba nti tugenda kuwa pulogulamu ku leediyo teyakitegeera waliwo gwe ngenda okwogera lyakuba ye tetwamuteekako wano ali wakisa eyo dokita oyo ali wakiso tumuwa pulogulamu ku leediyo kyogenda somesa najja nagamba mukama wange nze sibimanyi naye nga alina kampuni nnene ya nkoko oli kitegeera naye olw'okubanga eno gundi yaffe era ogumiikiriza omuntu n'ogenda ng'omugjamu omuntu gw'oyagala n'ogenda omugamba kati nno kati nkoze nti najja Lubaale yalina akakodyo bambi Lubaale ye muntu anoonya okuyiga buli lunaku era bwe mumala okwemta nkoze ntya ogirabye otya ekiri kitya nsomesezza ntya bannange oli kubanga okitegeera ye Lubaale oyo era y'omu ku bantu omanyi nabagambye eri mu vidiyo nti eri bakera nti betugamba nti ono wanjawulo okubala ekyo kyo ng'okimanyi nti tetusobola kwekanaakana aliwo okusingagana kati Lubaale ye katigole gy'alimu buli lunaku anoonya okuyiga era neemukola leero twabeeranga ku leediyo ndikowano wonna vidiyo banenko nsomeseza bulungi kyokka ate nga mwe musiima busiimi oli kubanga okitegeera. So twagala okusiima Lubaale Godfrey webale kukolagana naffe nga Farm Business Uganda ate era ku lwa Kevima Training Center musajja mulungi ye muntu gwe nsobola okuteekako omukono nenkugamba nti gende wa Lubaale nga manyi Lubaale tagenda kunkuba magi mavundu oba kuba kitongole magi mavundu oyo oli kitegeera sobola nti bantu bangi batusabye nga baagala bajje basomeseze kuno affe kuno tuteekako abaffe ab'ensa nti ono tumukutteko olina kye tumwongeddeko kati jangu osomese so si buli omuntu nze nina sente zange naye emitwalo gyange 2 musobola okunkyaza okwo sebe si bye tukola era esente ezo zo zitulemye nnyo naamu batulabye nga abatali manyi kye twagala no eno platform ya Farm Business Uganda tuteekako abantu oba ebyo bye tukoledde abantu oba abo be tukoze nabo emirimu. So baali twagala okwebaza 224 twatambudde naawe bulungi tusuubira nti ne 225 ono tugenda kubeera nga tambula naawe bulungi. So Lubaale nga mumaze nja kuzaako omukulu Wakiya jjatya Wakiya ntegeka omusomo ogw'abalunzi n'abalimi Wakiya yajjira mu bazze kusoma nampitiramu nayagira bwati nanebuza mugane waliwo platform twalina program ku leediyo koze naye osobola okugenda ku leediyo n'osomesa Wakiya n'atakitegeera bulungi
abantu bano sibasanga banantu bonna benkugamba mpozi ng'oli ye mukoga mpozi nga mukoga obanga mukodo naye buli abasajja bano bendi bagamba nti newomusanga wali eri anoonya kiki obakiri nekyasigadde nakasigadde ye mufo kyokkeeyongeza agakanka kwongeze kulwaki alaba eddaala kwe wamuteeka ensi weemutegeeredde n'omujjo kati yekyo farm business Uganda kyetuli so Wakiya musomesa Godfrey tuzeeko ku Godfrey mulunzi wa nkoko mulunzi wa mbizi wa bitooke mulunzi wa ki so musajja mu bintu byonna era tubaye tukolagana naye tumuyambyeko tukoze byonna tukolaganye mukolagana yonna nga farm business Uganda kati Wakiya ye yali mu sekita ya butunda so era y'omu ku basomesa abadde babasomesa kyobola wanti ffe tubeera mubaka gwa ne mundowooze lwaki ono ye musomesa tuwa omuntu omwaganya okuvaawa paka waneeno kakati ye ne bwajja n'asomesa gwefuula okubeera zola atalina kyamanyi oba n'omubuuza ekibuuzo naye nga gw'okimanyi naye nga omubuuza yatangaaza oli nanti kyeyo yenkola ey'omuntu nga oyagala obeeka abantu b'ositula so Mr. Wakiya twagala okwebaza ne Misandulo omuganda wa Misandulo Andrew yansumbuwa nnyo yansumbuwa nnyo ye kubanga musajja musoga kati ng'Oluganda lumusumbuwa abadde nnyo mu busoga kati ng'Oluganda lumusumbuwa twakolanga video aye bana kale mbakomereku so naye omuntu omugumikiza kubanga ffe twasetinga nti video zaffe gwe ne bwajja n'osaba nti mutukolereyo mu Luswayiri mutukolereyo mu Lusoga mutukolereyo mu Luteeso oba mu Luzungu ffe twasetinga ekyaffe kakati n'omulala ye yali wamakuli y'ebyansi bamamala video ya byansi yatandika bakagwa muli mutya basebya so naye walasiya naye ogamba munange nedda tulina kikola beti ne beti so Andrew muganda wa Wakiya era n'omwaka 2025 tusuubira nti tujja kutambula wamu n'abantu bano Mr. Wakiya balekiza tambula naffe babalekolagana naffe basajja si babi bano nga bimalaze si basajja babi Wakiya mune Lubaale nkusindike wa Lubaale nga mmanyi nti Lubaale omanyi twekuŋŋaanyizaako enkuya ebintu buli gundi kakica yenna tomanya otaddemu ki naye bana basajja tuteeka wano ku platform antu nga tumwesiganga naye Lubaale nti gendayo nti oba noga nti nega nti kwata ennamba y'ono omanya nti omuntu oyo agenda diringa naawe bulungi kakati njagala era okwebaza 2020 enoono gwe twamazeeko tubadde ne Joseph Mangeni naye asobola okugamba radio z'omubusoga zimuwadde platform lwakubaffe ndowooza Dr. Mangeni ojja kumbulira zera radio z'omusoga zimuwadde platform lwakwa nze eyabakwata platform nga bali bakwana ne Dr. Masaba nemba wa platform oli kubanga okitegeera naye olwokubanga omuntu bwe kyozimbanga nkolagana ndowooza balina kalyango kati naye tutambule ne Joseph ono Mangeni n'afuuka mukwano gwaffe n'abeera wa Luganda okutuusa olwaleero paka leero platform kuno asomesezza era abantu bamuyize mwenyumiriza nti omuvubuka omutoono akola atya oli kitegeera ekyo kyaffe gwe okolagana naffe ffe okumarketinga kwaffe bantu andi bajjeeko ssente naye totunuliranga nnyo kyakankati tunuliranga ekyo mu maaso bano abantu bonna bw'ogendayo bendi okugamba obanga ali agenze ewammwe era kali mmwe mwegomba okuddayo mmwe mu byalo ffe tetwegomba kudda bwaffe mu byalo lwaki kubanga we naagenda ewa Lubaale njasanga kyekimu ngende ewa Wakiya ngende ewa Mangeni oli kubanga okitegeera so twagala okwebaza Dr. Joseph Mangeni kakati ono bamuyita Serwadda omulala bamuyita Serwadda Mangeni yali wankoko omulala bamuyita Serwadda twaka omusajja oyo be bamu abasajja batwenyumirizaamu nagende nti no gwe newosasula essente zo
kuba abantu bangi bazze oli yasindika n'asindika omusirigo ogw'ebitooke n'asindika omusirigo ogw'ennyaanya n'alaga nga pampu zifuuyira naga mujje mu nkwate ffe si bye tukola eriyo akola ebyo guno omukulu teekako omuntu ng'asobola otwenyumirizaamu nga ne babaze ne bamugamba nti baani akutuusiza wano era asobola okutegeera nti gundi ne gundi ye bantuusizza wano. So twagala okwebaza oyo twakayaliwa serwadda kojja wange oyo si kojja wange nti nno wa kika kyama naye olw'okuba omuziro yali wa bitooke era ogenda videos muziraba. Njagala era okwebaza omwami Arafat oyo be bamu abasajja balina zi achale taata we yali mu nkoko naye nga jjukira omuntu okuwa platform tekiba kintu kyangu. So Mr. Arafat ono sikyajjukira wawe namusanga Arafat manye batusinkana bangi Godfrey nsobola okujjukira ne Wakiya n'oyo baani naye ono Arafat ono banamusanga gwali musomo gwetegese Mr. Arafat ng'alina akyali ne muga osobola okukola bwoti ne bukolera kakati Arafat ye era mu vidiyo abagamba ye mutuufu tampangayo wadde mutwalo wadde ogwo Arafat tonyigira Mr. Arafat tampangayo wadde omutwalo wadde ogwo era mu vidiyo abeeramu erufu nti omusajja ajja wano oba omusajja akola ki naye tetukwataga wadde amafuta oli kubanga okitegeera naye akwenyumiririzaamu ate ffe tukola nti tutagatinga ssente nti kankolagane ne gundi kubanga musuubira nti nno ajja kumpaayo ekitwalo kankolagane ne gundi kubanga alinaaba nkoze naye ajja kumpaayo bwe kiti so Mr. Arafat musajja adde muluzako era tuwadde amagezi mugenyuza vidiyo muzinoonyeeko ez'enkoko munoonye ku vidiyo eza Lubaale alina vidiyo eza cabbage ezisinza otambula n'ez'ebitooke ku mukutu guno. Lubaale Godfrey y'omu ku bantu nga ne wooba ogenze n'okomentinga abakomentinga bamanyi amannya ge ekyo kye twayagala era omuntu wajjamu oba najjamu ni bekusaga njagala Lubaale oba mu comments njagala Wakiya babamanyi oli kubanga okitegeera kubanga tetubawa nti kubejjako n'otuuka n'ogamba kale waliwo omusajja gwe nabanga asomesa naye vidiyo banagirabawa no ogenda okulaba wano n'oba otambudde ku mikutu mirala ng'otambula bibi otambula bibi olaba ng'ogudde ku vidiyo y'omuntu gwe wali olabyeko oli kubanga okitegeera. So twagala okwebaza abantu abo kakati nange njagala era okunneebaza nga era nze yeebaza nze kanneebaze nze njagala nange okwesiima kubanga sibakoze bubi vidiyo zange zibakozeemu omulimu. Ndowooza bw'oba obaze abantu bano olw'okubanga tetujja nga abejjako balina vidiyo ku mikutu gino buli omu alina vidiyo ezitaka wansi wa vidiyo 10. Lubaale ndowooza yasingako ne vidiyo kuno ng'olese nze ndowooza Lubaale yasingako vidiyo. So twagala okwebaza naawe Matuvu njagala okwebaza njagala okunneebaza nga nze Matuvu kuba basebo ne bannyabo mbadde mwesiga okubawanga vidiyo mbadde mwesiga ogamba abaana nti badde tuteekeyo vidiyo eno mbadde mwesiga okubeera nga kati wiiki eno tugenda kukola tutya nova mu Sunday service noddukako omanyi kati ffe tukola nnaku 6 Sunday n'ogamba nti omulemu n'ogamba nti ku Sunday abantu obateeredde ki oli kubanga okitegeera era vidiyo muzirabye vidiyo gye ziri mu mbeera efaananako bwetyo. So nsiimye abantu abo naye 224 naye mwe bantu mmwe temunjijukiza mbadde neerabidde omusumba Nyondo Steven njagala okwebaza ssebo muzeeyi wange bano abasajja Nyondo ensi emutegedde lwa Farm Business Uganda naye asobola okugamba yatuuka nankubira essimu mu November nangamba mukama wange okomawo ddi tukwate vidiyo endala paka kati sifunanga budde oli kubanga okitegeera abantu mmwe muzze nga mukomentinga muzze nga mujja mu inbox nga mugamba musumba oba oli kubanga okitegeera musumba bane njagala musumba kati eyo gundi twamumaketinze.
So Misa Nyondo twagala okwebaza naawe kubanga wakkiriza ekyo kye twakuteekamu ate naye n'osalawo obe ng'okigabanako n'abantu abalala musumbanyi mbadde nkwerabidde bambi naye ekikulu kitegeeza nti neggulu Mukama tajja kwerabira olibanga otuuse okutuka wakiri olyennenyezaawo waliwo olina ebikusobyeko Mukama naga mumuyingize eggulu. So musoma twagala okubanga tukwebaza naye balekolagana ne Farm Business Uganda kulwa Kevima Training Center. So buli tiimu yonna abakozi betukoze nammwe projects ezo n'abasimidde mweri video eyasoose n'abasimidde ddala naye mwena tiimu betukoze nammwe bali okutambeera bazibu ate 224 musubira ate kirala 225 musubire kirala 225 muzibu mukambwe munko mukambwe munko mugenda kulaba material waka owenjawulo mugalaba abantu abenjawulo nabo nga benyuza mu Farm Business Uganda n'okubalaga ate kirala nti video ezimu ze mbadde nga nkwata mbadde nzikwatira ku project ez'abantu abo betukoledde. So nze bw'olusi bwondaba oyinza obutandabanga naye ondabira ku video ez'abantu oba project ezo zetuli okukolera abantu mu mbeera efaana bwe tubasaba ne banyabo mwebale kwagala Farm Business Uganda, mwebale kwagala video okulima n'okunda Uganda, mwebale kwagala Kevima Training Center Uganda. Byanjawulo ebyo Kevima Training Center kyanjawulo naye Kevima Training Center Uganda Limited yekitongole ekitwala Farm Business Uganda, kitwala Kevima Training Center Uganda ne kitwala BMS Family ne BMS Production Uganda, BMS Family Uganda, BMS Production Uganda byonna biri under Kevima Training Center Uganda Limited. Wachi Farm Business yagala twayagala nti tubeene umbrella kufenanga tugwaawo kyekyo kizibu nnyo BMS Media sorry BMS Family okugwa mu Farm Business Uganda ebyanjawulo naye ate ugenda olaba nga byonna biri mu training biri mu okusomesa mu mbeera efaana eto bannaye njala nasima kameramani wange abadde ero ku kamera mu mbeera efaana bwetu ndowooza 225 ono era tujja mulabamu mu mbeera efaana bwetu. So mwebale nnyo mwebayirira mbagaliza omwaguno omulungi ogw'okukola ate obuterekamu n'okusaba ennyo Mukama tuwanguza. Bye bye. Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoka ofuna amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinzira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku nnima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu ekigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761480004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.